buli lukya Minisita Oryem yejjusa ebigambo by'abayogedde olw'ensonga nti omukulu Fred Kajubi Lumbuye yandibanga afuuse akayinja mu ngatto. Abakulu baatwala akaveera okwata enjovu. Gwe yonna gy'osinziira okuba nga weekumidde ku omukutu ogwa Projan Media ogukuwa updates zonna n'amawulire gonna agaba geetooloola mu ggwanga Uganda. Tugamba bugambi ekyo ky'okola mwattu okola ky'amaanyi. Tugamba nti subscribinga onyige n'akaakade osobole okuba nga updates zonna tosubwako yadde n'emu. Yes, amawulire olunaku olwaleero getukuleetedde era ge mawulire ag'omukulu Fred Kajubi Lumbuye. Ffe twagamba tujja kuggusa story eno paka gy'enaakoma. Ffenna tumanyi nti emabegakaawo omukyala amanyiddwa nga Rita Kaggwa, omukyala ono nga buloga era ali mu nsi eza Amerika eyo. So omukyala oyo yavaayo ku sheemu ku NBS, baali bamukyaziza ayogere ku nsonga z'ababuloga. Sheeyo yaliyo ku Lwomukaaga, omukyala oyo ne bamuyita ku Skype. Omukyala oyo n'avaayo n'ayogera ebintu ebyewuunyisa bannayuganda era nga si birala nnyo okuggyako yavaayo n'agamba nti mwenno mukyali ku ebyo naye omukulu Fred Kajubi Lumbuye ali wali eggulu ku Air Force Base. Ebigambo bino omukyala ono yabyogeza obuvumu obw'enjawulo era netulaba n'aba security ne bavaayo nabo ne batuwa amawulire ne bakonfaminga nti omukulu Fred Kajubi Lumbuye ali side zeeyo ggulu ku military base. Kati ng'aba National Unity Platform n'abakulu abali ettaki ne bibatabula, naye ate abamu baalinangamu essuubi nga bagamba nedda oyo Lumbuye tasobola kuba nga atuuka dda mu ggwanga Uganda singa baamukubadde ebifaananyi. Obulira era twalaba abakulu ab'enjawulo baavaayo ne Minisita Okello Oryem n'avaayo n'akakasa eggwanga nti essaawa yonna obudde bwa Lumbuye bunaatuuka tugenda mujjayo tumuparading wali mu kkooti, nga kiraga omukulu Lumbuye ayina ekkomera ly'alimu wano mu ggwanga ki Uganda. Naye ekyewuunyisizza bannayuganda olunaku olwaleero omukulu Oryem era avuddeyo yagamba nti temumpanda mu kamwa, temumpayiriza. Ebigambo ebyo ebigamba nti Lumbuye mwali mu ggwanga Uganda sibyogerangako kubanga omukulu Fred Kajubi Lumbuye ali ne ba Turkish authorities. Wulira abatwala ebyokwerinda wali mu ggwanga erya Turkey be bakwata omukulu Fred Kajubi Lumbuye n'abalala 9 ng'era ensonga ezaabakwasa bwe waliwo emisango gye bazza, naye ng'omusango gusinga okuba omukulu gwe musango gw'okuba nti balina kye bayita overstay. Osegeera tebarenewinga nga passport zaabwe ate nga baluddemu mu ggwanga ly'e Butuluuki. Owulira, so embeera ekyali awo Minisita Oryem yengaye naye kirabika bimusobedde. Tetumanyi ani avaayo n'amugamba ebyokwogera naye ng'ate ye bambi buli lwavaayo okwogera byayogera biba bikontana. Olwasooka twamulaba omukulu oyo yavaayo n'akakasa eggwanga ti Lumbuye ali ku nnyonyi era ku saa 8 nezigwamu ajja kuba atuuse, naye twalinda Lumbuye ku kisaawe kwonna tetwamulabako era n'avaayoko n'emabega ti Lumbuye waali era mwetegeke essaawa yonna tugenda mutwala mu kkooti avunaanyizibwe era nabyo tetwabikola ki. So olunaku olwaleero Oryem avuddeyo n'akakasa abantu abagamba nze temumpayiriza, sibagambangako nti Lumbuye waali wano. Nze era kyemmanyi Lumbuye ali mu mikono gy'abataki ab'ebyobuyinza ab'ettaki be bamulina era banaaba mutuwadde ajja tuuka wano ku butaka tusobole okuba nga tumukyajinga emisango egimuvunaana. So mu mbeera eyo naddala omukulu amanyiddwa nga Minisita Okello Oryem naye ebyokwogera birayika bimubuze olw'ensonga nti bakwata akaveera ne bagenda baleeteremu enjovu egezze. Enjovu egezze. Omukulu Fred Kajubi Lumbuye yonna gyali Uganda ejja muwulira. Naye nga ffe ku Projan Media tugamba bugambi likinga, commentinga era subscribinga endowooza yo tusobole okuba nga tutambuza bulungi nnyo ensonga zino.